nebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde era gwampadde okubeera nga nze bakyogera batya mu Luganda nze omusaale mu mukolo gwa leero nkyebaliza Katonda. Tuli wano ku lwa gyempise Oli Katonda worship concert egenda okubeera wano ku Serena Hotel e Kampala mu Victoria Hall ennaku z'omwezi nga 28 April. Lunaku lugenda kubeera lw'amaanyi nnyo kubanga tululindiridde ebbanga ddene, tulusabidde ebbanga ddene. It's a dream come true, so I expect the glory of God. I expect a lot of good things mu luno olunaku. So I welcome everybody to be part. Nebaza Mukama olw'abannange, basumba bange, co-workers in the kingdom of God abamperekeddeko olwaleero okulabika nga tubeera wano nga tutongoza olunaku luno mu butongole kutegeeza ensi yonna nti gye tuli si lugambo, temwabiwulidde buwulizi, byebyaddala kyekituleese, kyekino y'ensonga yennyini kuyimusa Mukama wakati mu kibuga wano ku Serena okulaga nti Kristo mwali mu kibuga mu Kampala akyafuga. Tugenda kuyimba, tugenda kuzina. Many things are going to happen. I want everybody to be expectant. It's going to be a glorious day. Wakasanke. Abamawulire kye mwali munkoze. Kale lwakuba nabasonyiwe kati bw'osonyiwa omuntu oluusi weerabire naye nga mulina bye mwakolakolako naye nga nabasonyiwa. Wawulira otya? Nawulira bubi, but of course nze njaga nnyo Katonda, njaga nnyo Bayibuli. Kati Bayibuli egamba nti amazima gakufuula wa ddembe. Ekintu bwe kiba nga si kituufu, ekiseera kituuka amazima ne gava. Kiriwo ekyo kye baali boogerako. Awalungi nnyo Kayizi, oli mutuufu. Waba kwogeredde ebigambo bingi. Abantu nga boogera. Era mu kwogerera ffe nze bwe banjogerera ebingi oluusi nkikolera. Ekyo kyali kitya. Era watuukako n'ogamba ebyogeddwa bingi kanjagale Mwami Bugembe. Ekitegeeza obimanyi abantu bayogera babyogeranga naye tebyali bituufu. Kwegamba ansi eri mu kye nasoose okugamba amazima gakufuula ow'eddembe tegaali mazima, tekyali kituufu. Kati nga nninze bulinzi, it's a matter of time nga manyi nti Mukama ajja kumprovinga era yamprovinga. Kati saa zino ndi wa ddembe, tewali ayinza kungamba nti njagala pasita ne bwe muliraana ntya. Oluyimba lw'amaanyi njagala kutuuka neeganye ne mu lujjudde. Oluyimba lw'amaanyi nnyo nti lutuuse ne mu gy'otannatuuka, but olina kyolufunyeemu ng'ogyeko eno ka concert era still concert eno ogikoze kukola ki? Is it you want to set a precedent nti olina level kw'oyagala okutuuka ku gospel music oba oyagala abantu bakulabeko over behind curtains? Osoose kubuuza oluyimba lutuuse oluyimba olufunyeemu oluyimba ebyoli Katonda simitiriza kubyogera n'embimalayo. Oluyimba luno nga mukulukayi bw'ayogedde lunene nnyo nti ndwewuunya ng'oggyeko okufunamu materialistic things. Katonda alokodde abantu okuyita mu luno oluyimba. Waliwo omuntu mulamba yali kifeesi ng'anyakula abantu obusimu. Yali abbye essimu n'abbiramu kakaadi akalimu oluyimba Oli Katonda. Bwe yaluwuliriza ewakaawe n'awulira conviction mu mutima gwe n'ajja ku kyaki n'asana n'atunoonya n'alokoka n'olwaleero ali mu kanisa. Kiki ekinene ekisinga ekyo omuntu okuwa Kristo n'ava mu kubeera atigomya ensi n'afuuka omuntu omulala. Olwaleero ayamba bamuleka abasuka 2,000 ajja abaana mu ghetto. What a transforming yes. Naye nga yawulira luyimba Oli Katonda. Kwegamba oluyimba lulinga olutaali lwange nti Katonda yennyini yali azze ayogera aweereza eri emitima gyaffe okuyitamu olwo oluyimba. Mpulidde obujulizi bungi sisobola kubogera ne mbumala mu Uganda n'awatali mu Uganda abawonye ng'abadde awulira bubi. Waliwo omusajja namusanga Mbale n'aŋŋamba nali ngenda kwetuga
nga mpulira bubi olw'embeera gye nali mpitamu bwe nawulira oluyimba olwo mu kiro nenkola decision olwaleero we ndi nali ngenze kusomesa ba worshippers najja nayogera ekigambo ekyo so oluyimba olwo lubadde bulamu gye tuli ffenna n'olwaleero kwega lwebiyimba olutagenda kuggwako kubanga lwogera ku Katonda. Ndabye abantu abatali balokole nga basiraamu for instance twali badde nga twawukana mu nzikiriza naye ng'oluyimba luno lubawo omukisa omu ku bo ndooza ka Mwogere kubanga yaluyimba mu Lwatu Rema Namakula yaluyimba mu concert Namba ng'akaaba n'amaziga. The first time I see her sing that emotionally ng'oluyimba lulaga how deep it has been a ministration to her life. So ndufunye era ndowooza Rema ne Doctor Doctor tu ajabu. Doctor alikuwa for Uganda. Yeah, so abantu bangi nnyo sinza kwogera omu oba babiri Katonda baawonyeza okuyitamu olwo luyimba. Nze nyimbye ku mbaga ez'abalokole n'abatali balokole nga abantu bayita abantu abayimba ennyimba nga za laavu baza kudigidde baza kukola ki naye ng'omuntu agamba olwa Katonda kyankoledde jangu oyimba olokole Katonda. N'endala nnyingi nnyo naze nanziyimba ntambudde amawanga ng'omuntu agamba waliwo omuntu eyansasulira tiketi ngasasudde buli kimu okuva wano kugenda Turkey nga akola Thanksgiving ya mwana we just ngende ennyimba oluyimba oli Katonda. So I really bless the Lord. Yeah. Amen. Buli muntu alina olugero lwe, buli muntu alina wayita mu bulamu naye nze baganda bange abo mbagalira mbasabira by inspiring for a long time. Nze Pastor Judith babiri ennyimba ze natandikirako okuyimba nga mu church nga nsinza n'okuntegeera nti nsobola okuyimba ezimu ku nnyimba ze nayimbanga ate ye ng'omuntu abadde mu kisajja ndi n'olwaleero ankubira essimu nanzizaamu amaanyi nansabira naŋŋamba nkulaba Katonda alina gy'akutwala nkusabira ndi mabegawo. So I really believe and have a lot of hope in her. Manyi nti ssaawa yonna Mukama agenda kumutukomezaawo. Bonna buli omu alina olugero lwe naye nze kyenyinza okugamba nti nesize Mukama eyatandika omulimu omulungi mu nze mwesigwa nnyo nti agenda kumaliriza ate ebibaddewo bituwa ekyokuyiga mbayigiddeko njize bingi byendabye. So I'll be careful as I walk trusting the Lord. Nsumba ina akayimba katera okuyimba trust and obey. There is no any other way. So I'll trust and obey the Lord. He will lead the way. I believe strongly that ate omuntu yenna atanafa ng'ali ku nsi nga kyalina omukka gwa Katonda mu ye omusangulanga ku maapu y'ensi naddala ng'ensigo ya Katonda mu ye mweyo. Wange wapa solution Bugembe nga omuyimbi. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.